bagenda maaso n'okubalaga essanyu kubira Yesu Kristo engalo ez'amaanyi ezo tezimala kubira Yesu Kristo engalo ez'amaanyi. Haleluya. Kati njagala okubira muganda waffe Elijah engalo ez'amaanyi, ate okubire ne birthday baby munne Desire nemukubira engalo ez'amaanyi. Then tukubire mama waffe ono Nalungu omwagalwa w'abangi. Anyways, nze amanya mutale Levixone mukimanyi, nze ni muganda wammwe, ndi mwana wa Kaalo. Nsanyuse nnyo okuba nga ndi wano. Njagala osooka tukubire bannamawulire bano engalo ez'amaanyi. Bannamawulire bano bankolera ekintu recently, simanyi bakimanyi, nabasanga eyo. Bwe mbasanga eyo nebangamba nti Desire yakoze eki, yazze. Nembasaba bennyini nembagamba nga bangamba Desire yamukwataganako ddi, mutwalako ddi ebe'kosovo. Nembasaba nembagamba kankozese TV zammwe zino muyita akyaleke wa ebe'kosovo. Era bannamawulire mbakubira engalo ez'amaanyi bateekayo mu vidiyo bwabwe. Desire leero ali ludda wa Haleluya. Ekyo kitiibwa tekituyiza Yesu. So twagala okwebaza Desire, eno ebe'kosovo, eno gyebayita eno bukooza, naye ffe netugiyita bukooza. Omanyi mu Amerika mulimu ebitundu bingi. Kino ekifulizo kirabwe neffe tukirabanga, ffe tugirabanga New York. Amiina. Lwakuba ozze ng'obudde bukyali naye ekiro amatala gabeera mangi wano. Amiina. Tetuli mu bisikyo. Kale bannange, Desire, thank you so much for coming. Bwe najja wano okulaba Elijah mukwano gwange tumaze n'ebbanga ddene. Bwe nzija Elijah abaako ebintu byaŋŋamba, olumu ampa ne update ebigenda mu Uganda, ebigenda mu maaso, ebiri political. Elijah oyo gw'olaba yaba alina bawagira, ate musajja akuba campaign omugwako bulungi ng'alina omuntu gw'ayagala agenda mu kuseeringira, oba omwagala bata omwagala ogenda maliriza nga gw'olonze. Amiina. So bwe najja wano era nakwata ka video ako nenkasindikira Desire nga Elijah agamba yansaba naŋŋamba leetako Desire wano, kuba naye ndowooza abiraba ku TV Desire kyali wange. Amiina. Amiina. So bwe namusindikira ka video nemugamba by the way, Desire naŋŋamba birthday olunaku lwe lumu nani Elijah. Elijah bwe nakimugamba n'asanyuka nnyo, mami onjulira nimba ka video era weekali ndowooza Desire kalina ku simu. Omukyala wa Katonda n'agamba agenda kukola ki? Agenda kujja. So bannamawulire mukola emirimu gy'amaanyi naye temukimanyi. So mwebale nnyo, Mukama bawa omukisa. Ate bwe olunaku lwali twazza wano kucelebratinga Elijah, however much Desire n'acelebratinga birthday ye leero, naye omugole omutuufu ye Elijah. Amiina. Kuba oli birthdays at least aliddeko, naye ono ate passport mama soko bimpeeko mama. Nituluwana olutalo lwa passport nga opportunities ze batugamba nti bamutwala wa Canada kumujjanjaba. Nze nzikiriza nti ngenda laba Elijah ebbanga erijja nga Elijah asobola okutambula bulungi. Kuba ku magezi g'alina
Elijah singa yali asobola okutambula n'ava n'adda wali singa be bamu ku ba MP be tuli mu kulingiza. Amina. Because he's a very brilliant man. Ate ffe mu ghetto there's a lot of brilliance but we don't have opportunities. Amen. Kyobula nze nasalawo the opportunities ezitafuna nja making sure nzifunira abalala. So Elijah bwolaba ono essaawa eno alina passport. Abadde tabeera nayo naye kasita omukisa gwajja ogende Canada bamujjanjabe ne passport neekolwako. So bannamawulire baganda bange Mukama nga abawadde amaanyi n'abateeka mu position esobola okulanga. Ndabyeko abannamawulire basinga nga mulangira abantu ne babaako ebintu bye bafuna. Tukyetaaga ssente Elijah ogenda wa Canada. Bamuwa invitation era nga invitation agenda beera accompanied by the pastor himself. Agenda ogenda amubeererewo ng'omuzadde kubanga muzadde we. Amen. Naye tukyetaaga ssente zigenda omutransportinga okumujja e Uganda paka e Canada. Amina. Eno invitation ye. So ladies and gentlemen who are watching us right now, Mama Elijah abeera wano Kosovo. You can reach out to any of these people. We trust them. Tubeesiga nnyo bannamawulire abali wano abamu baghetto yuti bannaffe bakulidde mu Kosovo nga muganda wange oyo. So tulina TV wano NTV, NBS, BBS, Spark, Bukedde. Tulina buli TV eri wano. So Uganda egenda kubanga eraba bino ebintu. Naye mbasaba baganda bange bannamawulire. Leka tuyimirire tucelebrating obulamu bwa Elijah ng'agenze Canada. Nga buli omu ali wano, he has been part of this journey. Amen. And we can start it today. And then tomorrow, the testimony, obujulizi bujja kubeera bwaffe ffenna. Mukitegeera baganda bange. I know you can do it because I've seen you do great things for other people. So I'm asking you, eggulire erisinga leero amakulu kwe kulanga Elijah nga bwe omumulabe omusajja oyo mugezi muwulidde ebyafaayo bye. Just imagine omusajja oyo bw'akeera enkya n'ava mu katebe ako. Mulowooza kiki kyasobola contributing community eno? This is the change we want to see in this community. A very brilliant man. Amina. So baganda bange manyi mugenda kukwata bino ebintu ate many people are going to come and support this man. Me I know. Because Mukama bawadde ekisa mulina a big following, TVs emugendako z'amaanyi. I think this is kikitusobola okuseringa. So Desire, I appreciate you with Desire Luzinda Foundation. Mwebale nnyo. Thank you so much for spending time to come and stand with Elijah. Just you coming here, ne bato, ne bana ne bakulabako, ne balya, ne basala cake naawe. Kibongera essuubi. Sikyo ky'abantu b'e Kosovo. Bameka wano nga waliwo essuubi ly'olabye olunaku lwa leero. Tukubire Yesu Kristo engalo ez'amaanyi. You can imagine laba Elijah n'obwa Elijah we n'emyaka gye. Laba abantu baatuuzizza. Kati olusinga abadde asobola okugenda ddo tuddo. Bw'ababuulira njiri n'abuli omulenzi abantu bameka bandirokose. So Elijah kya muwendo nnyo mu community eno. Amen. So tukwatire omuntu tulabe nga tusobola okukola ki okwakivinga kyetwagala mu bulamu bwa Elijah. Kyetwagala afune obulamu ng'obw'abaana abalala. I've had a chance to go nengenda ku ssomero gye basomera. Nasangayo abaana banenga obulamu bwabwe banenga oli wano nga osobola otambula nga wazaalibwa bulungi olina ensonga 100 okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Amen. Kati just imagine Elijah tomorrow agenze Canada naawona bulungi omanye essuubi lyagenda okuwa abaana banna bali eyo. Mukitegeera baganda bange. So bannayuganda bannange mwenna abalaba Elijah alina passport, twetaaga ssente ntono nnyo. Mpozi ssente mmeka mami? Twetaaga visa air ticket n'ebituwa biyize. Buli kimu kati akimanyi. Oyankubira ngamba kakati pastor
naye akalwa masala ebintu biyise ku anyways, I believe tugenda kusanyuka nnyo, tugenda beera n'essanyu ery'enjawulo. Era ngenda kwaniriza omukyala wa Katonda Desire Luzinda naye yeeyongere okubannyonnyola how it is important to bless this young man. Amen. Bana ino kama yibazibwe waliwo byatasobola kwogera ku essanyu erimuyitiriddeko. Ati kasabe bamwogerere. So. Levixone, you are going to speak on his behalf and you give him a song. Sebo DJ bakusabye otufunire akayimba ka Levixone era ijjaye kayagala katika akatusabe Akayimba bobiri bwayagala era ijja weyagale kino ekintu kikyo oli mu kintu anti kwogera erinnya nti njagala akayimba bwe kati akamaama ayagala obuyimba okuva ewa muganda waffe papa waffe oba akajudith akamaama akaweereza maama we bane tukikubire mu ngalo ez'amaanyi omwana ono omutima gwe gwonna guli wa maama ate akokubiri ati yayogere kayagala oba ulina omukisa ogwo omukisa gwade papa alondewo ye kayagala kati ebibyo biwedde. Waliwo akayimba Levixone akayimba ako katambudde nnyo US UK kakoze nnyo ate kawadde omukisa. That's right.